kale mwe bali genda maaso n'okubanga musubscribe ngano tugoberera agange nze Waso Emmanuel twina Biv Organic nga bulijjo ku nsonga z'okubanga bakujjanja bagende bakujjanja be best mugejjo endwadde zonna enabese mu kusukuni ebera wao bakolereko bagambe bajja kukolako ekintu kino kakiterera kana kasera kabira ka Calvin Kayanja president wa Bankuba Kyeyo kubanga tulungamira ku nsonga ezifeebwe kubanga yetu komitema n'okukola obuvunaanyizibwa president bwagiza abalabi gye bali bateka bafundeyo nnyo kambe bazemu akensusu bebale ku subscribinga mwakingala kukufuula nambe Calvin Kayanja yeta tuli bulungi mpolampola tubeerawo okulanga emirimu tugikwasaganya bulungi nnyo mwebale ku brandinga Dubai Expo Uganda mwatulaze waka n'amaziga gakyankulu kutanga president wa Bankuba Kyeyo omudala bagulabe naye ko byonna byabadde birungi tewali buzibu bwonna embeera y'abantu baffe tugimanyi yes naye omuwero guli gwe baatuuziza oba bagugyewo yalabbi abantu omudala bakoze challenge leka muze ekibuuzo ne muddira amabulooka ne mwalako ekikubiro bino byaffe bireeso ebyabamaama baffe abakadde ne mutuuzaako amabokisi kambuzeemu ekibuuzo omudala gwaffe nga wadde gwenkana gwadde gwetagisa president okujja okwanjula one president yabadde tagenze kwanjula mudaala ne wabula yabadde alina okuyitako mu katale kaki ka Uganda okitegera bulungi yabadde alina okuyitako mu katale ka Uganda era teyalambudde awokka yagenza alambula obutale obulala bwonna okulaba ebiki ebipya amawanga amalala bye boolesa naye kyamuswaziza nnyo nti gavumenti ya Uganda ku baminisita beeyina baambasadazi ku babaka beerina tewaliyo muntu yenna ayinza kuwolesa mu expeyo nga Munnayuganda okuleka ebokisi za lotomiliki 2 n'obujaali ebokisi emu nabo bwennyini ne babwanjalayanjala wali kino si kyakunenya president tetebanagaako nti president yagenze kuwolesa wabula kyakuswaza eri ababaka baffe ne abakola mu gavumenti ya Uganda kuba be bagifunamu be basasula omutemwa gwaffe kyakuswaza eri ministry ey'obulambuzi nti ku ssente ze mufuna mu gavumenti ya Uganda bantu mwe mwandisiimyeko na busiimi nti mwafuna emirimu ne mutandika okulanga eggwanga lyaffe n'okulitunda mu mawanga amalala ne president n'atasangawo wadde n'omudaala n'ogumu era kyembuuza ku bintu byonna bitukola okuva ku byobulambuzi ebyobuwangwa n'ebyono byetufulumya ennyambala byekaka bane beno tutera emwanyi ze mutugamba ziruwa amatooke amata kibagamba Uganda ekuba ku kabokisi awo kengana kabokisi akalatomiliki nga bw'onoonyereza ennyo nannyini kampani eyayinza okuba si Munnayuganda anti bye bapawudaalizi basangibwa amalala okitegedde nyani nyinza okugamba nti omuntu yagatutte yanga ayinza okuba alese Munnayuganda nga muntu omuwalabu oba muyindi olinga yanagasuubula mwana Kadama yagasuubula gakuza banne kyemwatukoze okuswaza pulezidenti waffe mwebale tunakomadde okuswala ng'eggwanga luno twaswadde omuwalabu yankubidde omuwalabu yankubidde nange akayanja salamu aleikum nemugaa salamu aleikum wabibi kiki ekiganye titubadde kulayini emu ne pulezidenti wetuyisa ku midaala bantu booleseza balese bimyu balese biki ne tusange wamwe amata kibanange message eziri ennungi ne bweba ya mitwalo 3 nemwe ne mwalawo guleesu ne muteekako ebokisi z'amata leka mbuzeemu emiliyoni 5 eza Uganda eswaza afodinga okuzimba omudala olw'esiya sosinga kaawo okukwata Uganda Airlines emu bano babbi bubbi tutekemu ebyamaguzi byaffe benabinamu ate ndabayo mu airpass yaffe vane ku ekyo ne Uganda erina ennyonyi kyebadde buuza twandibadde tulaba at least Uganda Airline neye marketinga twandilabye ku bifaananyi bya Uganda Airline Boeing zaffe zifaanana zitya ne mutatwala bintu bitatuswaza bwe tutyo n'okugiteekamu ebyamaguzi nembiteekayo ne tubiteekayo kuba ennyonyi yaffe egenda e Dubai pulezidenti mwamulabisizza mwebale kumuswaza basajja mwebale mwatulabisizza kuba kati eggwanga lyaswalidde wamu n'abantu baffe bonna bandikoze eki one
Omugaso gaffe ko kwenda ambassador mu Dubai. Omugaso kinga tebasobola kuteekateekera ggwanga. Ati kati nkubuulira. President we banditegedde nti agende kuba ffe tukimanyi. Eyo mwerose temuteekayo ssente. Bantu mwe mwagala kubba bubbi buli abalina kyakoze. Naye omuntu ogamba nti agenda kwolesa eyo ambassador wa Uganda e Dubai aluwa. Simanyi. President bw'aba mugezi oyo yandibadde asooka okugobwa. Gweggonga lyaswadde nnyo. President wa ggwanga lino Uganda bw'aba mugezi. Era nga naye anyigirwa wamu n'okuswala bannayuganda ke tulimu olwaleero nti ku bokisi za Lato Milk oli yakutte kyekubiro bino ebireesu by'abakadde n'akyalawo n'atuuzaako ebokisi oyo ambasada wa UAE yabadde agobwa. Olwaleero yabadde agobwa balizayininge. Kwegamba akabokisi ako kalaze eggwanga lyaffe bwe lyenkana. Bwe lyenkana mu ndowooza mu by'obusuubuzi naki Uganda yenkana bwetyo bantu mmwe. Ate weewuunye mu nnyumba yaabwe. Bugamba nti ofuukuze ennyumba z'abakozi ba gavumenti mu UAE. Kubanga Uganda erinayo baleba ataki. Abayiso gye bali eyo bali mu mawofiisi batudde. Ne bw'ogenda mu mayumba gaabwe ovakkedo gyali, amatooke gye gali, babula kutwalayo nte. Naye bagambe nti Uganda erina weeyolesa obalabe. Bajje n'obuntu. Basajja pulezidenti mwamulabisiza. Abaana batukoze bubi bano ya Rabbi. Batukoze bubi. Kibinyo. At least mwanditaddewo bakadaama kuba kati byettunzi byamwe. Mu kuswala ne mukkiriza nti ensobi yakoleddwa ne mukola bakadaama bataano ne mubalengaawo. Nti basobola okukola. Pulezidenti waffe n'ajja emwanyi gye mutenderwa. Sagirabyeko. Uganda erina okuyiga okuteeka mu bintu bino essente. Ng'ensi. Wowe twasobaawo. Pulezidenti alina okuddayo gavumenti ekole bizinensi. Kubanga kati Museveni gw'otunuulira abantu yabawa emirimu. Anti kati kyenkugamba anti kikugamba abantu bawadde emirimu bamukoze eki? Agobe. Anti kati bamukoze eki? Olwaleero pulezidenti naye mwennyini talina gwanenya ku ekyo lwaki? Kubanga talina gwe yawadde ssente kutegekera Uganda mwolesa ogwo. Naye otunuulira amawanga ga UAE n'amawanga amalala nga gateekamu mu bintu bino tugenda mu myereso mawanga ag'enjawulo naye ng'olaba amawanga gennyini ge gainvesting neeyewala nnyo omwoleso ogafa okubeera ne lugogo kampani obukampuni eya moviti ogisanga etaddewo n'otya n'okutya mawanga gafaayo nnyo ani ayolesezza mu mwoleso guli presenting ensi era n'amawanga gateekamu essente amakampani gagende gayolese ku lw'eggwanga eryo. Museveni n'agenda bugenzi yasanze bakadaama bataddeyo wabula mwatulabisiza ya Rabbi ogenda okunoonyereza ennyo ng'ebyo ebintu byabadde byabakadaama b'e Dubai nga bakuŋŋaanyiza ku byakulyabo ate kampani ya Lato Milk erina bokisi bbiri terina sente za fodinga ddala meza ng'erina n'ambasada mulamba Spice Diana ne balabisa omukulembeze bwe bato era Lato Milk eveeyo yeetonde bwe bati yakibaddemu kino tugaye nti ebyo tetubimanyiiko tuwa abantu credit entuufu nti bakadaama kuba ekyo kibasobola okwafoodinga otugamba otya nti kampani namba eya Lato Milk esobola kuteekawo bokisi nnya ng'ate nazo zennyini tezitadde wantu ddala woolesa nti omuntu ndala pulezidenti yatuuseyo nga tewali namugamba nti Seveno Uganda Lato Milk eveeyo n'ebbaluwa ekole disclaimer Spice Diana mukwano gwo kampani yo gy'oli ambasada waayo eveeyo etunnyonnyole ddala bokisi bbiri zesobola okwafoodinga okutwala mu mwoleso n'eziteeka ku gugoye nga sina mmeeza nga tewali na muwala buno obulungi bwe basiiba nabo wano bugamba nti welcome to Lato Milk Uganda. Pulezidenti waffe n'atuuka n'abeera ekyo tekikola twabadde kitta n'ekitibwa kya kampani ekituufu kyennyini nze siyinza nakuddamu kunywa miliki yago nga ndabye ebyo kampani tesobola nakwafoodinga bokisi 10 kuga nti zino ziri wano wabeerewo ekitiibwa kya kampani olibalewo bokisi 2 okitegera so kino kyakuswala kyatukubye n'ekisiraani nga Uganda. Pulezidenti wa Dubai yabadde wali ng'atambula n'omukulu tutuukako ewaffe okwanjula Lato Abilisiti muzeeyi mwali kutte bakadaama
ne mubateekawo ne muganje baana baffe basobola okukola nga bakadama bwe bozaayoza engoye bwe baleraalera abaana kati lisiti omuntu n'amanya nti Uganda erina abakozi abasobola okukola daanyi okukwata bokisi 2 nazo zennyini muzituusiza ku bigoye tewali wadde akameeza mukulembeze ne mumuyimirizaawo n'afuuka ng'ekyobulambuzi pulezidenti waffe afuuse kyakuswala kati sebo yatambula ku midiya zonna kale gobeere bulungi bweraba